Bebakusanga mu industry ng'olwana omwana gw'osinga obukulu. Abantu abasinga bagamba olina omutima omubi oba toyagaliza. Aliko mujjako bo mu bigambo byayogerera Kalo. Kalo tamukolerangayo kirungi. Aliko gwe gw'otavaako yakuttira muntu. Osanganga omuntu ng'ayogera ku bya famire y'omuntu. Nga tabimanyi naye ng'abyogerako. Omuntu either aba mulalu oba bamusiba. Ave ku kintu ky'okugamba nti nze nnyigira Kalo olw'okuba Duncan alimba. Omusajja omutuufu bw'okwana omukyala n'agaana. Omukyala tomuwalana. Alina kuba mukwano gwe. N'ekya kyemuwoninga. Baba alina amagezi ng'ategeera bulungi. Tayingiza mwana wange oba famire wambooze eno. Yagala nnyo okusoma kwe kufiire ku bwa mmeeya. Okyama ne Luseferi. Kyokka talaako kweyongerako. Kati yandibadde akola essaawa zino. Kozesa emitwe. Tuleme kuba ng'omuntu atulaba alowooza nti tetulina mitwe tulina ebibokisi. Kozesa emitwe. Kola bw'oti. Akuweeyo byankoledde. Ng'oggyeko nze okkuba essimu mu pulogulaamu ye. Yakukyazaako. Abangi bankyazizza. Bangi bankyazizza. Kati gwenda kuwa ekimu ekintu kimu kujjako. Bapulizenta bonna be yali akola nabo ku Dembe FM. Mbulya gwakwatagana naye. Omusanga alina olutalo ne Kasuku. Bw'omusanga alina olutalo ne Sendi. Bwe kyoliwo ndi emikwano gye gyonna gyemiri. Nze bwe ntira omusajja oyo ntasiima. Ennyonyi ye yasooka. Kenzo yagimulinyisa. Ng'amutunze ettaka. Mu kalulu ke tuvaamu. 2020. Kenzo alayire nti Kenzo temuwaayo ssente. Gwe ngenda kuwa ekyokulabirako buli muntu yanoonyeza Jacob Akalulu. Tebakyakwatagana. Nze gwayita omubi. Nze gwayita omubi. Atajjukira. Nali nasuze waliwo siyo nga tuva mu ndongo. Ne ntuuka e Kampala nkeera Kalulu ka Jacob. Nakeera essaawa 12. Ne nsiba ku polling station. Nagivaako saa 2. Nze atalina kyemuyambye. Mu nsi muno mwe tuli buli omu lwana lutalo lwo. Wansanga nnyambe ne Kalo. Nantongo. Tuleke. Mbabuuzaako mwenna bakyekumidde ku media omuweereza Muzeeyi Masembe. Tuli kwekyande mu restaurant esangibwa Makindi akugamba jangu olwa kamera akalungi. Pizza, pirao, twala tugende buli kimu kasita kiyitibwa kyakulya. Weekiri local food. Jangu ali opposite box. Ng'okiiramu katono nnyo ng'agenda ogenda kalenda. Jangu kasita bange weetaaze byakulya. Ndeese muganda wange gwe mmaze naye ebbanga eddene nga weewaawo omuntu yayinza olowooza twakeera mu biseera bya media naye nga ye musajja y'omu gwe nalikoodingako ne baŋŋamba mukozese interview. Ebintu bya Katonda byo biba bizibu. Bitambula bita Duncan. Gamba otya Muzeeyi Masembe? Alhamdulillah siina ttabu. Yakubuuza bali ku media bagambye nti mugamba mutya mwebale kubanga mugyekuumirako mwebale kuwagira kyali waffe Masembe kyemukola kirungi mwongeremu amaanyi mwe maanyi gaffe n'ettaffaali lyo lyogere n'ettaffaali sewo edda kati kufuuka busy nga bwe mbimanyi ebintu by'ensi biba byakugobagana kati ageri kyenadde nnyo mu kulunda. Ate nyinza okugawa interview eguddewo ate ng'oli mu farm. Ndi mu kulunda kati awo. So nenga tuli kwekyande restaurant kwe tuli okuba nga tubaweereza. Amina. Nzizeeko wano tunyumyemu ku mboozi. Tunyumyemu ensonga ezitambula ddala ku ggwe. Ndowooza tetugenda kulwalwawo. Kankubuuze ekibuuzo ekisooka. Ki ekyabaawo mu makkati go ne DJ Jacob Omutuuze? Nze okumanya DJ Jacob Omutuuze namumanyira ku lumbe lwa Katolo Bwama. Ki ekyabaawo ne Jacob? Masembe bino ndowooza biva ku ojjukira olunaku lwe nakola interview ne ŋŋamba nga Jacob agamba Bakalu Nantongo mbu jjakirizi leri bapisa okuba nti beefumbirwa bakyali baana bato. Kijjukira. Ne muddamu ne mugamba mpozi lwakuba nti bo ba Jacob balowooza okuwasa omuntu olina kumala kunyenyanga kedo. Oba ng'owezezza emyaka 45 oba 5. N'owa 23 osanga beewasizza. Banze namukwano gwange yafuna mukyala we nga omulenzi alina emyaka 25 ng'omuwala alina emyaka 18. Naye kati omulenzi awezezza emyaka 31 kitegeera kakikulaga nti bakuze bonna batambula bonna. Kati bwe nakimuddamu ne mugamba nti bali kuba nze nalaba engeri gyakyogeramu nga kyogeza bujja na fitina. Teyali mutima mulungi? Okay. Kuba yalina ku interview era. Kituufu. Niraba nga enjogera gyakyogeramu omuntu yandikidde n'ogamba nti
abaana abo mbagaliza birungi byere kama bakwatireko basobole okubanga bawangaza obufumbo kati ate gwe tumanyi ng'omuntu ayogera ku by'obufumbo oba ayagaliza abantu okubanga beewasa nojja n'ogamba eryo jakirizi omuntu wabeeri nga alina ejjakirizi nga n'ekigambo ejjakirizi takimanyi tamanyi kigambo jakirizi anti ye agamba Karo asinga omusajja ono ssente yagenda wangaala kati kyembuuza Jacob yamanyi Dairani simanyi okimanyi nti Dairani ebuwaatu amanyiwo manyiyo Dairani alina giyiika 3 ebuwaate wali yiika mmeka ekinene nnyo dakiika wosanga jjaamu dakiika 10 oba otuuse mu kibuga kati simanyi bantu kye bayita muntu okuba na ssente ng'oli azitoba yiika mmeka 3 mu kibuga ebuwaate si wala Dairani abatamumanyi kati nze kambaweeko ebitono kuba Dairani bonna manyi Kalo manyi Dairani Dairani ekitono ennyo buli lunaku ayingiza emitwalo wakati wa 5 na 4 so obeera mu good money buli lunaku okuba nti abantu boogera ebintu nga tebakola ki olwokuba nti kamera zajja ate omuntu nayingira mu bufuzi mu bukulembeze n'atafokasinga nnyo mu bukulembeze aye n'asiga nga ayagala nnyo amawulire ga politi bye byagambye wakamanyiiro ontega kyemugamba si kamanyiiro bajjako bakyali mweri embeera yogamba nti toddamu muntu mukulu naye ennaku zino ffe tudamba nnyo ku lugero olugamba ne gw'ozadde omukubira engoma n'akola kati bo bakyali mweri enkola enkadde kati boba tomanyi muntu sooka obuuze nti onnabakola ki kwanukula nti Dairani bwe nkumenyera bizinensi za Dairani zalina emitwalo 4 buli wiiki gaba mangi naye ng'okimanyi kati bwenyinza okubuuza nfuna ssente mmeka nze wiiki manyi olunaku nawe nsemanyi ogawezi onteka kyemugamba kati bwe omuntu bwansanga nanjogerako nakusanga emakinde wano mu kibuuzi nga tunyumyanyumyamu bw'osanga oyo kyaliwo alina embeera mwe yammanyiramu ontegeera kati embeera mwe yammanyira ye akitwala nti embeera gye nkyakola ki gy'okyalimu era wamubuuza kati Duncan ayinza okuba Duncan wa 2019 oba kati tamumanyi tamumanyi namukweka nnyo ebintu byange omusajja oyo lwaki namala omwetowa ne mutegeera ekituufu kyali nemwedistansingako okitegeera kyenkugamba agamba kati wayina ekyakunyonyola nti kati bwe namuwulira nga ayogera ekigambo ejjakirizi atakimanyi ekigambo ejjakirizi ye muntu okuva eri ng'oba olabye omuwala n'opatukirawo mangu n'omutwala nemukola bye mukola bano bade bamaze ebbanga batandika okwekwana mu 2016 mu mwezi ogw'omunaana 2016 mu mwezi ogw'omunaana tugenda myaka 10 nga Kalo yakamala omwaka gumu mu music industry anti Kalo yajja mu 2015 olimba bayita nsika yalukola mu 2015 mu mwezi ogwokusatu kati ne beefuna ne munne mu 2016 paka kati bazze babeera mu kyama paka ebasizewo bacyanjule mu official kati mmwe kambabuuze bagwe interview ogikola ne Jacob mmwe mwali mwagala bamala ebbanga ki okwewasa okweyanjula ono amanyi ono bamanyigana anti ye engeri gyalabamu mbu bapapye batya yayagala bamala ebbanga ki anti nebbanga nze kyali wonna abantu bemmanyi beyayagala ebbanga naye nga newaba tebamumala ye naye kyagala n'abalala baba bakola kati ye ng'omutunulizi w'ensonga yandize nayogera ensonga ezo mu ngeri ennungi bamala zoogerako n'asembye akagamba nti abaana abo njagala Mukama abawe omukisa ekyokubiri ndowooza n'ekyasinga omunyiiza mwali mwenera nemuga nti Kalo yayambala bubi ku press conference ya More nenkubuuza gwe kennyini si musiraamu oli oyagala yambala hijabu asi musiraamu oba mwali mwagala yambala egomesi kwali kwanjula nati kyembuuza kati amanyi Jacob oyo ekizibu kyalina Jacob yafuna ekizibu kiriwa omanyi Kalo Nantongo yayimbirako Jacob oyo sho 3 yazikiriza mbu ziri sho 3 naye sho 3 ezo Nantongo agenda oziyimba ngebiseera Nantongo milioni mmeka naddala ku nnaku enkulu wa 3 ku 4 nnaku enkulu naye nga Kalo aleka sho y'eruweero n'ayimba eya Jacob n'ava gy'avudde yonna
oba nampambana nasooka nayimba ko shares zisooka nadda kuyajjako mboyo yali endagaano makatigi ne management ye gwe wagimanyako kati ngenda mubuuza Jacob ani yamuwa Kalo nze yayanjula Jacob wa Kalo yes Duncan sagala alimbe ba Duncan nze yayanjula Jacob wa Kalo yagamba bali makati ga management naye ne management byonna byonna ne ziba shows Kalo ziyakola bakubira nganzi yadda ate nkulimbe manager wa Kalo taliwo Jodas ate ye kino kyagamba mbu bateesanga ino okuba ennyimba za Kalo maaso eyo bali musasula tovola abamuyimbira shows Kalo bwe yali akolera Jacob twakoleranga muntu kwanza nali ku management twakoleranga muntu atuyambyeko era twakoleranga Jacob kuba yatuyambanga okuba ki music endongo bwe nteesaganya ya show bwe wagimanya ate yateesanga nani na management yali ani nze nali ku management okay ngiera bwe tubatugenda gamba nti tuyimbire gundi bambuuza Duncan gundi ya kiri kitya nimugamba Jacob muyimbe era Jacob ajukire bundi yagambanga Duncan yogera no muyimbe oba nyimbireko aya agamba teyogera bujja kubuuza omuyimbi nja kusabira interview omuyimbi oba manager nja kusabira interview manager Jodas bakubuuze bamuyimbiranko guti kukuba music wabe kule ngani amugambye ye yamanya atya Kalo nze mumutwala ebyadda yes kuba Kalo kuva ku day one nze yamutembeetanga kino okibuuzanga kati ngenda kusindika nti okibuuza okibuuzanga Selector William kwa Selector William yenda mutwali ya Kalo nga olimba lo Kalo balumwa mu mwezi ogwokusatu nchika nze ne ngenda mu mwezi ogwokutanga nga tufunye enkolagana awo nga management Selector nangamba Duncan nzijukiza akayimba kano kusaasira ya kampa mu mwezi ogwokusatu naye badenze sikawanga buki budde nangamba Selector we mnakawo budde abike yenda kamwereza ku WhatsApp Ontegeera metro okay Halima wa metro naye nakamwereza buweereza abantu bonna be naye n'ebiseera ebyo nako ne Jacob n'ebiseera nakabereza omusaigo bayitanga dictator Mark mumanyi Onteka kyangamba kati byonna byonna ebyo byabaawo Kalo ina shame je yalemerera okuyimba obuzibu buvaawo eya Jacob ate bambi tojja munenya yalina shomeka nya nenga shezo buli show ya milioni 4.5 gazeta yukire wona ayimbira bwerere wade tamuwadde amafuta ag'emitwalo emeka wadde ajabuzi n'ayimba n'agenda kati bwe yamala ziri sena agamba kansoke nyimbe ziri show zigweyo nzije nkube ya Jacob mbomu kubasembayo kati bambi nga bwomanya ebintu bya show tuuka ku show nga waliwo abayimbi abalala okyegera nosooka olinda ate mulimu distance y'olugendo era ku olwo baali bakubira nze okujja ku show ne bankwana nga Duncan tuli ku show naye ekituufu waliwo abayimbi baki bangi ate tosobola kujjaeyo ate tumale tukole ki tukomewe naye batumaliriza wano nga shi ekyagenda mu maaso eyo tugenda kujja tukole ki tuyimbe kunze kale abayimbi Jacob yalina bangi ne bayimba ne bagenda bakalo ne bankubira zali ssaawa nga 8 bangamba tumaliriza tujje konza mugende muyimbe shendala wano muleke okuba abayimbi bangi ate shegenda kukola ki okuva ku olwo goni yatandikira okunyiiga yagamba okunyiiga kwe ne Kalo okutandikira ku ggwe yasuubula olutalo lwo ng'osuubula otya olutalo lw'omuntu atali mu lutalo nze gwe yanyiigira Kalo yannyimbira ate yali asuubula ki bwe Kalo yakusaba ssente ku show yo ezaawa wategeka show Kalo n'omusaba ssente Kalo n'akusaba ssente okuyimbira munojja n'omunyumizaako era yagamba olutalo lwe lutandikira awo ng'abuuza Kalo osaba otya Duncan show nga yatambuzanga ennyimba zo mu bbaala ekiro 9 nga tomuwadde 10 kituufu ekyo nze Kalo tansabanga ssente zonna show zobadde otegeka abadde akuyimbira shemu yo gyatanyimbira ate yanyonywa naye kitegeera yali show ya Nakawuka yaliko olutalo eyo yayimba olwo ye Nakawuka gye twalina abayimbi bangi naye yanyonywa naye kikola ki naye yanyonywa yali aggulo limu naye nga bwomanyi byo munyonywa muno nga Kalo oyo nangambye tagenda kunyimbirako enkya
yakibedde mu katabo balinamu omukolo gw'e Masaka ate mu kkubo lyerimu nerya Ntonde alinawo show era sobola bikwasaganya n'asaba nti agenda kunyimbirako olukola ki naye nange nembibalamu wanga bada agenda kujja ayimbire bwereere ate eringa afunayo sente omukolo gwa miliyoni mmeka show ya miliyoni mmeka miliyoni 9 kale azeeta omwenda ajje wa Duncan Duncan asobola omugamba olulala nja kuyimbira era bwe yamala yayimbira yamala n'akuyimbira gaali maanyi ga Jacobo agaati ag'okuvayo okugamba kalo osaba otya Duncan sente kujja Jacob alina bizibu bye birala alina bizibu bye birala gonyo kati kyoko nti nze Kaspada asobola okunyiiza gwe nonyiigirako nonyiiga nnyo okusinga nze ate gwe banyiizizza buyandu yasuubula entalo ku bwereere entalo zaasuubula zijja mukosa abantu abaleke buli omu alwana olutalo lwe mu nsi muno mwe tuli buli omu lwana olutalo lwe kyekiringa oli mumusanga alwana olutalo n'abafumbo nze ne Kalo nze wansanga nyambe ne Kalo nanto tuleke kuba simanyi lugendo lwammwe tomanyi gye tuvudde tomanyi gye tulabe kufuna that's why nti newe twabadde awo mu bantu be yaweereza kaadi mu butongole waliko nze yampa kaadi nga zakafuluma ate teyaŋŋamba mbu jangu ne baddayirani yaŋŋamba jangu twanirize baddayirani kitegeeza ali mwana wa nze era ewaka ewa Bakala oli mu lujja wali mwana era bwe natuukayo ne tulinda abako kati toyinza kuŋŋamba nti osuubudde olutalo omanyi oyinza okuwulira ekintu kimu nti Duncan alina obutakkaanya ne muzeeyi sooka obuze buvaawo babumaliriza batya kituufu kati lwaki kale bwe yamanya mbu olutalo lwange alusuubudde lwaki bwe yamala okuyimba ekigungu lwaki teyaluleka ng'ate yategeera mu Kalo yayimbye ekigungu lwaki teyabivaako simanyaawo tola nti alina bye byayisaawo abaana bye byayisaawo si bye bino lejja sinamugaa ekintu kimu lwakuba nti yanfuna bubi nemugaa nti omwana muveeko omanyi kankubula ekintu kimu waliwo ebintu bye tulimu muzeeyi bwe bakusanga olwana omwana gw'osinga obukulu bwe bakusanga mu industry ng'olwana omwana gw'osinga obukulu abantu abasinga bagamba olina omutima omubi oba toyagaliza bibiri ebyo babikuteeka omwana kasoba nga omusingo ki obukulu bw'omaliriza ekyo n'okola interview esooka nze nekinnuma ku Jacob kitono kyoliko mu Jacob mu bigambo byayogerera Kalo Kalo tamukolerangayo kirungi yamuyimbira shot si kirungi kuba shot za miliyoni mmeka za miliyoni 9 oba mpadde kati gwaki interview zaako nsirabangayo interview gyakoze agamba wano Kalo yali mulungi wano Kalo yakola bulungi tamwogera nko bulungi sigirabanga anti yalina obutakkanya buli busatu ne Kalo buli wano buli gwe obutakuyimbira nze yanyimbira mbu manager erinnya lye Jodas naye yakola ki ku Jodas simanyi kye yakola naye simanyi kye yakola kati kuggwe agamba kati ekyange ebintu bisatu ekyange akijja mu mutwe nze taddamu kunnyambako ku nyiiga tasuubula lutalo nze entalo zange azireke nze mmanyi bakwata entalo ebbanga lyobadde nange abantu tebanyiiza tokimanyi nange nali nkunyiiziza wali osanze kwa nnyumba tunyiiga ku 7 tuba tuli bakyali ng'okimanyi nti nze omuntu bwanyiiza nsooka nenzira ewaka nembuuza muzeeyi anyiiziza mwetaaga kyenkana ki bwe nkizuula ndi muzeeyi nkwetaaga nze njiiya obukodyo bwonna okulaba nga tuddamu netukola ki netukwatagana kati bwe nkizuula mbu sikwetaaga nakuleka era nze nina abantu be nnaleka nga gwobeera awo ne mmanya nze mba n'abantu manya nti gundi wadde aseka naye naye tanjagala ontegeera kati that's why nti nze mbeera awo ne ngamba muntu nti ize era muganda wange mbadde sijja muddamu kitegeera naye yagamba talina buzibu omuddamu nayagadde muddemu antegeere bulungi ave ku kintu ky'okugamba nti nze nyiigira Kalo olw'okuba Duncan alimba bw'osobola otyo nyiigira omuntu ekitono nnyo bw'ogenda ku YouTube Jacob ayinza okuba yakoogerera kale amafuukuule interview ziringa 50 toliko gwe gw'otavaako yakuttira muntu gw'oteesonyiwa n'ogamba naye ekituufu omwana ono kamuleke kuba Kalo alina obulamu bwe bw'okutambuza gwe buli bw'okola interview n'ojja n'omukuba enkera n'odda n'omukuba ne loddamu okola interview n'omukuba olina abantu bangi bojja ku mugaati nti bojja mu nsi eno n'ogamba nti Kalo oyo mubi n'abadde agenda omuwa omukulu ayinza obutagumuwa agamba omwana oyo mubi
toyina lukusa lumuddamu ani Jacob lwaki siruyina ate nga yanjogeddeko mbugo omuddamu ngaani ate lwaki simuddamu nga ndaba alina brand gyayo noona ate nze brand eyo nze omu kubagizimbye anti yagamba Duncan waliseemyeko mu bulamu bwo yali akolezezaako ettaala ekando n'oyaka lwaki omuddamu otyo era akolezezaako ndowooza mu bigambo byange mba njogera naawe nkugamba nnyo nti Jacob linnya lyange yampaayo omukisa n'enjogerako eri abantu abaali bawuliriza Jacob nkigamba nnyo ndowooza ekyogera era ne bw'aba taliiwo era nkyogera ne mu bantu abalala bakimanyi kyogera no ku YouTube ne media ku ekyo tekikuggyako kuba nti osobya ontegeera ate ekyo era tekikuggyako kulaba nti onyigiriza naye kambeeko kyenkola ki kyenjogera nti bw'oba ku brand ya Kalo Nantongo bangi b'oba okosa ekyo naye akimanyi okosa amulyako okuva nga atimba ekipande okosa management okosa maama we okosa family ye kuba bonna bayimidde ku muntu ati omu naye gwe gw'okuba omwaka mulamba tajja kudda amumanyi n'amanyi nti gwe byoyogera olukasaasaanya bulimba nze kanzije nkiryalinga air gwe bw'onodda onaabagamba ebirala naye nze nkiryalinze air mbugwe oyagala amasannyalaze kuba ku masannyalaze lijjejja ku takyalina masannyalaze takyalina masannyalaze mbwero oyagala mutaapinga masannyalaze ge nze nina amasannyalaze nze nyinza okukubako ekyokulabirako leero mbadde mu supermarket China ogimanyi China supermarket ya Freedom City mbadde nze gula bintu byawako manyi abaana bali waka kati mukola shopping musajja kyenva ajja ne mukyala we bava US siba Uganda nga Duncan nsanso okulaba banaye mwebale kuteesa emboozi mukati oli musajja wa kabi program zote zikunyumirwa mbadde nguze ebintu bya mitwalo 27 ne bagana okukwata mu nsawo baga tokwatayo ne basasula byenguze ne bampa n'enkalu ebyaddayo kati gwa musenze ka Jacob galwa genje balukwata munanti gwe okujja omwanukula wali oyagala ajje naye akwanukula ntatanya ku masannyalaze yadda kati kyabakola kiri kimu tanyanukula abireke omanyize bwe nkizuula nti muzeeyo noonya masannyalaze kunzi sikuddamu kati nange nyinza okugamba naye anoonya masannyalaze kunzi kati Jacob ate amanyi nti nze nkyali Duncan oli gwe yalina mu 2011 oba 2008 2009 kati amanyi nkyali oyo nedda munnaaye nange ntuula ku YouTube channel ne bandaba bulungi nempeza 2K oba 3K oba 10 nga ntuddeko anti 2000 ezo sebo mulimu omuyimbi ataswazireta kyenkuga kati amasannyalaze ge ngaagaza ati nsina masannyalaze kige kyengaagaza talina masannyalaze bamulimba omanyi omuntu wootegera nti olina masannyalaze kati mugamba ategeke ekyo nga ye bwomu agambe nti banaye abagala Jacob mujje tusinkane akyali mu kalulu talina omanyi nze kankubula ekintu kimula kuba abantu abamu balina ekizibu ate tobeeranga onoga nti guno yanjagalako masannyalaze masannyalaze kiga olina wamaanyi era singa tiyanjogerako sande muzeemu nze kyenayogera nakyogera ku Kalo Nantongo nakumulaga nti ejjakirizi tomanyi kigambo jakirizi kitegeeza ate bano abaana beeyagadde emyaka gigenda mu 10 tubaleke bakole ki kati ate mba mutapinzeeko masannyalaze asiina yasema tebaagala mazima olina amaalo kyokola n'oba olinnyo ennyonyi opositinga buli woogenda opositinga lwaki olina amaalo omukulu abuuza alina amaalo okulinnya sente meka nsiiki wonna kale tutandike mu Africa tutandikire Kenya Kenya Rwanda South Africa kati njogera ku nsi ze ngenze mu South Africa Kenya Rwanda milioni ng'emu kitundu South Africa zirinnyamu osobola bw'ogendayo olowooza byonna okumalayo wiiki namba kiyinza okutwala sente meka milioni 10 zigwa oba olina opangisa woteeri olina okulya olina okulambula transport buli kaseera oba olina okutambula kati gwokimanyi kyali wange talinyanko ku nnyonyi nga talina byagenze kukola yalinye Dubai yatuukayo bamukomya ku airport baali bamusibira musi nijijjukira stores teyagenda
ate era ekya kimutwala Dubai yayinayo show si kuwumulamu yagenda ettake ekyamutwala ettake show ya Kenzo era mwewuunya nga avuma Kenzo kuba Kenzo sinati yagenda ttake yagenda ettake nga Kenzo amuwadde show n'agenda ekitegeeza yali agenze kukola nze gwaliko nagenda South nga ngenze kulambula South Africa bwefaanana nenkumawo ningenda Zanzibar nga ndaba Zanzibar ku kitimbagano nga njala kumanya Zanzibar eri bweti efaanana etya bituufu nti byenda be Zanzibar naye gabishi yali ngako bamuzeeya abataliyo mbagambe nti betulaba bye bituufu aguteke bamaalo era wajja n'otunyumiza ne tugenda e Rwanda twagenda naawe ningenda Tanzania ntegeera kati fena tetugenda kulinda lwe tunagenda bayimbi batuwe show tugende ebweru anti gwe okupostinga kombu nyo wali omulebe konga postinga ki apostinga nga bamuganya okuyingira Dubai tosobola ekyo kisoboka apostinga nga ali ku pressure banamuwa balance gwe yatonze Kenzo ettake tosobola naye kati ekitutwala okuwummula baddanka nekimutwala kalambule kubaako bantu ba inspiring nti bendese waka bwe mbaddanka naliwo emitiyana nga bamanyi ku kyalo nali nkima amazzi ku kyalo n'abamanyi sitole wange nga nnyingira e Kampala ebiseera bye nabeera Nateete nkusomba amazzi ge Nateete awo abanda bake Nateete nga ntunda enjaga okitegeera abanda bake Nateete ka boda ka kwinkwi ontegeera abanda baku chapati nga nzisiika kati nze kimpostingisa kyonsono kyaliwo kyalowooza kimpostingisa ku inspiringa be nayi nabo oba abanda bake Nateete yes oba abazadde be nasomberanga amazzi Nateete nti omuntu mu maaso Katonda ayinza okuwa omukisa n'obaako by'oyongeramu mu bulamu gwe mulamwa gwange wabula si gwono kyaliwo yali agende buli nnyonyi gy'alinnyo aba alina aba atundayo muyimbi takeeranko n'agamba nti kaŋŋendeko wano takikola kitegeera kati so byagala bangamba naye muneesimaani kuba nze bingi nnyo bingi kati gwe by'omanyi byenkoze oba bingi by'omanyi byenkola naye nga ne neighbor wange tabimanyi ne byenkola nabe emboozi mukati nga tebakola ki nga tebabimanyi okujjako bakyali nga banga bamu abasanga ndi mu mbiko ne muga kyange ekyo otegeera kati gaba maalo ne just musajjawo yalina ekizibu kimu kirwa yamanyi nti ategeera nnyo alina otegeera abantu si bwe kiri kyoliko nti zali alinnyo ennyonyi mmeka mpitirivu tapostinga kyoliko gaba maalo muntu alina kya yes okuba ndi mukyaliwo yayogeza nnyo ekyawo aludde e Kampala n'abantu abasembayo okuva mu kyali twagala nnyo mumalamu ekyalo nze siina maalo jasi kyaliwo kati alina ekintu kimu ayagala nnyo biri ebintu byedda bye twamugamba nga gyebaleko mukulu muzeeyi kati amanyi ate bwe tukyalimu twavaawo yayogerako ku kigambo ekyobutasoma era n'agamba obutasoma buluma mukulu gwe kikubonyaabonya obutasoma naye omanyi nti nze nali mpozeeko ojjako be miliyoni emu n'ekitundu yagikudiza bbanga ki tuli myaka nga 7 miliyoni mu kitundu myaka 7 mujulizi wange bamuyita New York nestaira gwe tubatubuuza kuba yali alina byaliko yali ali mu nsonga zimutuddemu alina sente za drive tusee naye nsula luwafu n'azinona nzimuwa ate obutasoma bwange nze Masembe nasoma naye saatuuka bantu balina kukola ki balala gye baatuuka naye nga nasoma kye nasomako kye nakola ki wasomako era sokubeera n'ebintu oluusi byensayininga nina oluusi proposal zempandiika simugamba nti owali omutuuze gyebale banaye jangu ompandiikireyo proposal oba jangu nsayiningireko wano ekyo kitono nnyo nkisobola ekyo ekitono nkisobola otegeera kati oli bakusanga oyogera ebintu bwe bityo era agenda nakubalansinga bw'ati n'amanya mbu entegeerayo ya munguuba ebibuzo byengenda okubuuza bisinzira ku byazze ng'ayogera era naye namugamba nemugamba byonna Duncan byayogera era kyatayogera tokimbuuza kuba ate bingi by'oyinza okuŋŋamba ne muleka nga mulese ng'ali bulere era yagamba Duncan tolina buvunaanyizibwa n'omwana gwe wazaala baweerera muweerere ani amuweerera
Mboina abantu bawerera mwana. Ajja kuweyo omuntu omu ng'aweerera mutabani wange. Oba ng'aweerera abaana bange basino. Yo watu wa. Ng'aweerera mutabani wange. Ate batudda ku kyawana saa tukyogereko nnyo. Kuba mpa nnyo omukulu oyo ekitiibwa. Naddala ebidda ku family. Era so amuyingira mu family naye nga ngimanyi n'ebizibu byayo mbikola ki. Naye nga nze omuntu ataasoma alina ku magezi. Sisobola bigendamu ebyaki. Family. Bw'osanganga omuntu ng'ayogera ku bya family y'omuntu. Nga tabimanyi naye ng'abyogerako. Omuntu oyo either aba mulalu oba aba musiru. Dankani. Andi mpuliriza. Nze sisobola kukeera ku makya. Kwogera ku family ya Jacob. Ne baba nyizizza. Sisobola kwogera ku mwana we nsoma ye. Yennyini ng'omuntu sisobola mwogerako kuba mumanyi. Ate mu kuba nti mumanyi. Ankwate buki? Bulungi. Ontegeera? Obuvunaanyizibwa bwe nnina. Kati musajja wo njagala mutuma omugambi. Ayinza okuba talina buvunaanyizibwa ye ng'omuntu. Lwakuba kiyita enkuga nti nze otasoma wange nina amagezi. Ninamu ki? Magezi. Sisobola kukeera ku makya. Oyogera ku family ya mukulu. Olina kwogera ye. Ate kyensinga okuwa ekitiibwa ye mwana we sisobola mukola ki? Mwogerako. Kuba nze neesuubiza mu mutima gwange siyinza kwogera ku mwana wange. Jacob. Naye ng'ebizibu byonna ebiriwo mbimanyi bikola ki? Ye ku lw'amagezi amatono ge nnina ekyo nkireka. Olw'obutasoma abo? Okera ku makya nze nategeera Jacob oyo nti nze mbeera naye naye tanjagala. Wankwe gye ndi nakitegeera ndowooza kiyinza kati emyaka nga 7. Wankwe gy'ali nga n'emmotoka gye wagula wasanyuka nnyo n'ogimulaga n'avuga namu? Yani nze nina ekintu kimu bw'otegeeranga nti omutakwagaliza bw'otuuka ku success zino ezirabika ezo mmotoka ogimulaga n'omugamba wenkola ki wano wentuuse naye nayo mu bakyali be yajogerera ebigambo bingi gye tutaalinze naawe ne babiŋŋamba ne mbagamba ekyali wanze mumanyi ontegeera ate ebyo byonna byabagamba nze mutabani wange muweerera asomera milioni mmeka? 2 buli taamu ze milioni 6. Kati omukulu oyo bw'aba ayogera nze ngende nga kitono bate ye mumanyi byonna byogera akugamba togeza tokirowoozaako wadde kiroota obuloosi okumwanukula atenda baki oli mu kukola. Kati nkola ki? Nandi nedda bw'osanga omuntu ng'ayogera bitategeereka nga kati ekyo kyayogedde kati byonna byonna kyayogedde mu mboozi yange naye osanga mu family yange ate kulowooza mbu agimanyi tagimanyi. Ontegeera nze mumanyi nina n'omuntu gwe nawooyawooya ne mugamba musajja muleke naye waliwo ekyali kigenda okuddirira ne mugamba muleke. Ontegeera kye mugamba kati nze ebyo nasobola byogera lwa nsonga sitegeera naye ntegeeramu akatono ntegeera ekintu ekitaliimu nsa kwogera n'ekirimu ensa. Kitiibwa kya muganda wange ne levo gy'aliko yandibaye tadda mu bino simanyi Dankani taweera baana waliwo amuyambako ebyandibaye tabikola ki Dankani teyasoma. Kati ku kitiibwa kye twandibadde tumusuubira nti buli bw'ajja ku interview agenda kujja kunnyonnyola abantu be bonna mwaya nti bannaye kye tuddako kiri bwe kiti oliko nti yagala nnyo okusoma kwe kufiire ku bwa mmeeya okyama ne Rusiferi kyokka talaako kweyongerako kati yandibadde akoleyo essaawa zino. Omanyi muganda wange oyo bwampozi nga n'abansusonkodde bansonkola tujja kugenda ddiiro mujja kukkirira eri naye nze kyembadde mugamba ate yagala tugeza wadde okuloota omwana ngani nze tamumanyi ate ndabagwa omwana tamumanyi oleta kulimba nga nti amumanyi ye ng'omuntu namuwaako ebyenjagala akole ki amanyi ebitali nnyo by'amaanyi agenda kukoma akuyuzeyuze tasobola mpozi nga ayagala yennyini awo yabuuke yaddala anti nze siina kyenfiirwa siina we nensimbi emirimu gyange gyenkola ja silent gw'ogimanyi n'abalaba embeera nabo kati ye ng'omuntu bw'anaayagala okuwanyisiganya nange ayinza okuweebuuka nze kati muwabula kuba mumanyi mumanyi manyi n'omuyimbi gwawolana tamuwolana nti lwakuba tamanyi kuyimba oba tayimba ki naye muwolana lwakuba
y'omu ku baatawangula obufumbo bw'omuyimbi oyo. Kati tukiveeko ekyo nneme muyingira ki nnyo okuba ate mumanyi. Bw'oyogera ku ekyo yaveeyo n'agamba bw'osanga omusajja ayogera ku kigambo mbu gundi yali asaba oli yali akola ki aba kisajjasajja nga kiriwo tekitegeerekeka. Andi buli bw'oba ng'osaba omuntu n'agaana kale ate bw'agaana igwe n'ossaawo obukyayi aye nawo bakisajjasajja nga totegeereka. Omusajja omutuufu bw'okuba n'omukyala n'agaana omukyala tomuwalana alina kuba mukwano gwe. Ekituufu ontegeera kati so eyo si nnyo gundi ate temussaako lukongoolo. Omuntu oyo muwe distance oba omukazi tuba n'abantu omukazi n'agaana naye aba mukwano gwo mbalina mikwano gye nga kuba ensimu n'akubuuzaako ddanka niki ekiriwo era n'omusanga ne mukuba ekiboozi. Kati eyo si ensonga enkulu naye jasi mukwano gwange nze nani mugaye kino kiriwa ankoma awo wankomye tanyongerako ekya famire omanyi byonna byayogera kati ekya famire kinnomanyi kuba nze mmanyi engeri gye ntubamu okufuna ssente za mutabani wange ekituufu okugenda ku ssomero kitegeera obwo gwe kennyini waliwo ennaku enakuwa oyinamu ku ssente ndijjukira naye kafiizi kampiremu ate ssente zagizeegizeemu kyoliko nali nkugamba zakumpa zagula mata kati kyali wange tanzira awo bwe mudda awo tuyinza ate okuvaawo bubi nansanga manyi yalinamu kiro ekikima kye nansanga nantomera bano ntwaki okutomera naye kati nze kyemugamba ankoma awo kati nekya kyemuwoninga bwaba alina amagezi ng'ategeera bulungi tayingiza mwana wange oba famire mu mboozi eno agendeko bitono byakola ki adde ku gwe muntu oba nze mbadde saanya ayingize mu famire awo ku famire tuyinza obutasigala kyekimu oba gwe tonayingiza mu famire njiwonye anti mpa muwala we ekitiibwa ye nga ye muwe ekitiibwa ne mukyala we mukola ki muwe ekitiibwa kati bwana njaga tuyingire mweyo gundi gyayagala okuntwalamu ngisobola ate njimanyi nnyo manyi n'ebirala ebyo abawala biki byebirala naye bye sijja kukola ki kati tukome nnyo ku famire ezo famire tugigazeetinge ebeere bali bw'aba ayagala nze ayogere nawe alumbe Duncan ow'Emitiana tukozese emitwe tuleme kuba ng'omuntu atulaba alowooza nti tetulina mitwe tulina ebibokisi tukozese emitwe ndabanga gwavuma olabyeko ku mutabani wange ku social media mutabani wo naakamuna emirundi egi ole mukyalo wange ku social media simulabangako omanyi lwaki kati neewala bantu nga bajja Jacob ontegeera neewala bantu nga bajja Jacob kujja nalowooza akumanyi kati okyaliwo sina lunaku na LinkedIn ne mugamba mpa oba wano nnemereddwa nyamba yali akikoze kugambye mu kitundu nagimuwa teyagimba obuuzanga New York myaka 7 talina muntu gwabeereddewo nga tamubeereddewo kati nawulira alina byanyumya era mu pulogulaamu yo mbu Duncan yali ayagala kungobesa ku muntu egyo tubadde tulaga eyo wakuŋŋaanya abantu ne mugenda ku rediyo ng'ekikwekwetu omugobesa era yagamba jasi yakimala n'akivaako nagamba ne Duncan oyo omutima gw'omubi yagalako n'okungobesa ku mulimu nze tanva nze Jacob nga ye ekyo kyakugamba kyamusigala ku mutima era Jacob okuva eyo yabaawo tabanko mukwano gwange wabula nze mbadde mukwano gwe lindako kiri vice versa tabanko mukwano gwange gwe obadde mukwano gwe lwakuba nze ndi easy nze osobola okubaawo ekintu nenkireka nemba easy kati ekyagamba nti twagala mugobesa ku mumira kankigamba nali e Kampala nkuyingira Kampala omulimu gwange nali nabugeto bwange bwembaamu bwetulanja ebiki biki ez'abayimbi naye ng'ebiseera ebyo abayimbi batusasula ng'era wiiki esobola okugwako omuntu olinamu ekyekumi n'emeka ng'ate ebiseera ebyo kyali kingi ng'osobola okipangisaako enju n'obuweerezaako negijjawo mu kyalo n'akola ki naye nga mu byonna tulina bijja mu kukuba amasimu na pulezidenti akuba luyimba lwo nti twali bangi nze mama Sanga Steve ne ambassador wa Firebase nga tusaba nnyimba naye nga ze zitubeezaawo kwe tulya ntegeera era nga abapulezidenti abamu bonna bakimanyi Duncan bw'akuba oluyimba wakuba essimu n'ayisawo omuyimbi we
abanoonya kimugattako naye nga naawe kennyini nga presenter nze bwankuba mu program nayo kirina kyekikola ki naye kirina kyekigattako ajja kubuuza kitya program nga tebagikuba mu masimu eba program ffe twabeeranga mu kuledi emu ye gyakolako gyali akolako naye nga baboosi bennyini bwe bawulira nga ffe tetunakuba mu program yo bagambirawo program erabika si y'amaanyi nga sinawuliramu Duncan mama officer sinawuliramu Laga Piper sinawuliramu ambassador Dira era nga abaana boosa bakajja mu program bagamba bane mukubeko mu program yaffe kati musajjawo twatuuka ekiseera nga tusaba ennyimba z'abayimbi anaatuuka ekiseera n'atusibira akokolo nga takuba nnyimba zaffe ze tumusabye yali akimanyi mbu kumulya nga takuba nnyimba zaffe okitegeera manya ayinamu omutima ogutali mulungi nga takuba nnyimba zaffe kati mubutakuba nnyimba zaffe ntugamba naffe kwe tulya okuwuliriza rediyo n'ogibonyesa mu banda kwanza yali ambasada wa Dembe FM mu Mityana yo yonna nga nijja kuba ne waba aleeseyo bivulu nze ntimba posta nze ngoberera abaana bagenda okukwasaganya ensonga netugezaako mugamba ng'omuntu naye nga tulaga mbu tebimulya Bossman ati obuseebu yali Prince Nika Kaikai tumugamba naye boss tetulya kusaba nnyimba naye bwe tuba tusabye omuntu ennyimba n'atalukuba kitegeeza naffe tuba tetugenda kufunamu naye nga bakimanyi nti ffe tubeezaawo bafaani babeezaawo rediyo kuba twabanga ne meeting z'abafaani tulina ku tuba tuli mu meeting netuyita piddi nnyiminyonyo n'ensonga zaffe nga bazikola ki nga ezitambula kuba twali tetusobola mugobesa kubanga ffe nnyini twali agenda kula ku rediyo oba twetwaga ndowooza yennafu era mbu wakuŋŋaanya abantu ng'ekikwekweto kumugobesa tewali yamukuŋŋaanya era mu bigambo byaffe temwalimu kugobesa jjako twalimu kutabaganya pulezenta n'abawuliriza tukoze tutya okuyisaawo ennago zaffe nga mwebuuza lwaki takyakuba nnyimba zaffe bali twakimubuuza ng'omuntu nga tabaddamu anti yagamba mwakimubuuza n'agamba naye yali ayagala n'abalala bafuneko omukisa ogukuba kasiramu abakuba omukisa ogukuba otegedde omuntu alina omutima omulungi ngaoyagala bakyali babeerewo bwe bayitamu mukubire kasimu ng'omuntu mugaye Duncan wiki eno okubye nnyo ki ennyimba esimu zange osaba akayimba tuweemu ne kubala bakole ki nga kyaliwo yabakubira bu Duncan Monday to Friday watagwa okuba Saturday tokuba ne Sunday ojja kuba ku Monday n'abalala bakube yakikola ye akera ngo osaba oluyimba n'otumira ne mukuba emboozi mweno mukuba n'emboozi bulungi n'ojjako essimu n'asirika n'atalukuba aye tugamba kyebayita nga bula nti waliwo kyebayita polisi n'omuntu wa bulijjo naffe ntugamba nti katunoonye gwe kikwatako tutabaganye wakati wa pulezenta n'abakubi b'amasimu sobole naffe okuba nti rediyo tugiganyirwamu naffe ekola otegeera ne tukyogerako n'azimbawo omutima era twamala ebbanga tetwogera nze naye kino nkiri akawaani oba si yali ansusulyawo ensu nkiri akawaani nemmanya nti oyo abalala ne bazikuba ng'okuba Prosper n'alukuba n'okuba Bina Baby n'alukuba n'okuba DJ Wiliba n'alukuba okitegeera ntugamba omuntu omu yakatukole ki tumuleke netumuleka mbuga omutima gwo gwagaana okusiima Jacob omusajja byonna ebirungi byazzenga kukolera Duncan tosiimangako musajja oyo okola omwogerera bingi nakyogerako mu pulogulaamu eyo nakasiima pulogulaamu Jacob emirundi ku pano yo sigibala ate nno nali simwogeredde bingi ye yagadde obifuula ebiki nali njogeddeko ku famire ye abaana b'ensoma ye nali njogeddeko okusomako kati ekikulaga nti omuntu agenda okwogera ekintu alina ekkugu mutima kuba nze nayogera ebintu bitono nnyo naye yayogera ebintu biki kitegeeza era yagenda ovaayo byogera nga ninako ekkokuki kumutima kati nze Jacob sirina nnyo na bingi byenyinza mugamba kyaliwo nze bwagamba nti bingi kati kola bwoti akuweyo byankoledde ng'oggyeko nze okukuba essimu mu pulogulaamu ye yakukyazaako abangi bankyazizza ate nekunkyaza lwaki teyakyaza Kamoga enansana enakapiripiri
lwaki yakyaza Madiba ekisozi lwaki yakyaza Duncan mbona nti yali akutera wali kando etayaka nayagala akwate ye kando ye yaka eyiye yake osobole nawo okumulisa kyokka bagano kisiine ekyo kati Jacob nze Jehova ne gyebulaga abantu mbagamba balaba interview zange zonna mbagamba nti nibaza Jacob yampayo ku mukono nange nenzija nempitawo nenga si yampa yekka ndi batwogera mu bintu ebyo nze radio gyenasanga ngako bagiyitanga Metro FM Dembe yali nyongereza ko nyongereza nenzija mpola nayo nempikinga nenkola ki nenga Metro FM radio wasoko singo kuba mama ne baba kyali wafo Sula Felix nakuba ku program zi Sula ono ngakyali ku Sula ndeka naye ajaga membu kulinya Duncan ninako tafali kati kiba kitegeeza nange kulya Sula nyinako bwana walina kiwamugatako Sula wuyo mubuuze bwabeera mu program ne batakuba simu awulira ati Sula owulira otya ogenda okukwata essimu nga tebakubidde masimu oteka kyemugamba ne bosi wago so abaana batukubiranga abajja ku Ddembe nga bakabawa emirimu nagamba Duncan mbeegayirire muyiteeko mu program zange mukube ku masimu okitegeera kati so ayinza okuba ya kale bwemba ndi erinnya liri ku kinaana ayinza okuba ayinako 10 ne Sula n'abaako n'5 Sula Felix Abike n'abaako n'3 Abike yali musajjawo yaliko n'3 we Abike okimanyi nti yalwana nnyo n'okundeeta eyo mpose ontegeera kyenkugamba kati oyo ayinako ng'ameka Abike musajja yaliro nga 3 sibanga balasita baliro naye kati yeye tayinza kudda mu bino bitulimu Abike tasobola Abike ali kubirala nnyo ontegeera kyenkugamba kati so kabiri nako ebyo nze muganda ngenda kuwaayo ekintu kimu njagala ompeeyo abantu abakoze ne Jacob nga bali bulungi nga bakutteko kale bampe ajja kugamba alina abayimbi abamu nva ku bayimbi nti niwe basula buli omuyimbi tosobola mubeerako wekka Sula abaako n'ettaffaali Abike n'abaako n'ettaffaali Ticca n'abaako n'ettaffaali Sayima omunene n'abaako kitegeeza nti mwenna abakozi ba leediyo mubaako n'ettaffaali ku muki ku muyimbi oyo nze njagala ompeeyo omuntu nga si muyimbi naye nga abeerawo n'agamba nti Jacob oyo mwenyumirizaamu Sempuma ajja kujja talina kyamwenyumirizaamu kati amwenyumirizaamu ki kimpe si advice we nekimuyamba ki ekimuyamba tekina kimuyamba naye yali yamugoba yakamuzzabuza nga babadde bino ebifo ng'alaba talina agenda mubeerawo kuba ku lusegera akolera bwereere ne Jacob kati gwenda kuwa ekintu kimu ku Jacob bapulizenta bonna be yali akola nabo ku Ddembe FM mbulya gwakwatagana naye bonna bali bakola bw'omusanga alina olutalo ne Kasuku bw'omusanga alina olutalo ne Sende anti mbu Kasuku bayogera ku mwana we nze nga ayogedde ku wange musimuweera nyize tukiraba tayina muntu gwakola naye nga bawangadde nabakola nze mwewuunya tebakuwolagana ne Lwasama bonna talina mukwano gwe gwe bakolanga naye bonna eri ku Ddembe FM takyalina mukwano gwe n'omu bwe kyoliko nti emikwano gye gyonna gyemiri kiba kizibu imaama kyoliko nti kati kale ffe ffenna tuli babi ye mutuufu kiba kibulamu ekyokubiri nti nze Jacob ate teyandigambe mu busisiima omanyi lwaki nze Jacob bwe yateekanga ebivulo emitiyana nze yamonitoringanga ebivulo bya Jacob nze gwe yakubiranga abaana abali ku drive okuba nti ndabo babakola netumaliriza okukola n'akuŋŋaanya ssente n'atakuwa n'ekikumi n'agenda bugenzi nenzira e Kampala kino nkyogera sikyagwe ntya Katonda sikolanga okusheza Jacob wadde transport nze njiya bwe nvaayo mu bbanga ly'omaze ne Jacob ng'akola show takuwangayo transport ajja ayogerayo lunaku olwo lwe yampa transport oba lwe yansasula lwenkoze walinga okolanga ki nali nkola ne kyali wantufune ssente naye nga bwamala ozifuna nti nze sheza asemba ndoza nakoma okola naye twakola Rose Garden Kyengera netukola Big Zone Nansana bafuna abantu 10 zalimu 3 Rose Garden Kyengera netufuna abantu 3,500 Nansana atuuka nga okuyinga kwa mitwalo emeka wali mutwalo naye nitwala emeka
wanaona nga twamaze okuŋŋaanyaayo bwe tumaliriza sho ne ziggwa zonna bbiri sheezo zaali bize nga nnaku nkulu nga n'aboogera bwana ku drive tetubayina abagenda omwogerera ku drive nga bonna bali booked nga talina agenda kukola ki ate abasinga nga tebaagala mwogerera ntasasula kitegeera nze ne ngamba kyali wange ffenna tuli mu lutalo lwa kunoonya ki nze kambikole nembaka kyengera nenzira ku microphone olaba abaana bayita nga baga tugenda beeraawo nenkola okumala ennaku nyankeera ssaawa emu ensanga ku drive nenvaako ssaawa 2 ez'ekiro nga mbagaba ne mujja ekyengera tugenda beera ku Rose Garden ekyengera ennaku mmeka netumaliriza kyengera netudda ku big zone era nze nokola nintandika tugenda kubeera ku big zone banaye temwerabira big zone we tugenda okusinkana biki netukola bwe nze ekyenga nanga Dankani sente tunakumaliza netugateko lumu wali eri tulabe ekyo tugenda kukola ki okola netugenda ekyengera nenkola ennaku ezo ate nebamala okukola ennaku 4 nga nze ndine ku mulyango bonna n'abantu benaziiza nga okubba ajja kuba nga bamanyi okujja ne bayuza tiketi beefula bayuza tiketi nga tebagiyuza nabayingira n'agiwa omulala n'agitunda kati nze nenyumya ku mulyango kyali wange asobole okufuna sente tufunemu netukola sho tugimaliriza yakwadde 2 netujja mpaka emakindi yandeka makindi nga tulabagana enkya yakuvuga n'akujja enansa paka makindi naga tulabagana enkya enkyalo terwatuuka tiyaddamu kukwata ssimu byadda kati mu byo nti bwaba njogerako ate nze yandimpaddemu katiibwa nti nze twakolanga sho ntumala okukola sho n'atakuwa ssente naye neddako n'ogamba kyali wange katukole nazo n'ozikola n'omaliza nga atakuwadde eki kati omuntu atagasseeko omuntu akoze emirimu egyo n'otamusasula aba tagasseeko naye ng'emirimu gye mugenzeemu mukoze wakati wa miliyoni 6 7 naye nga tomuwadde wadde eki 6 anti eno bala twafuna abantu 3,000 ku Rose Garden ze miliyoni ameka 3 ne tufuna abantu 3,500 nansana ze miliyoni 3 mumeka naye nga twatuuka ekiseera ntuyingiza abantu ku mitwalo emeka 2 kati ambeera olunaku lumu lweyakera nangamba Dankani twavuddeyo okukola nekwata ssente teruliyo ntegeera naye nze nga nkireka ku lo nengamba boyi wange ntegeera kati mwe abanza njogera kalina okumpa ku kitiibwa ate kyekitegeera ate kati awo bw'ogamba akuwe ku kitiibwa kyokka ate naye agamba muwe ku kitiibwa nze ekitiibwa nkimuwa era sirina lunaku lwe nali mukyobodde nabino byonna byogera yandeetedde obikola ki kuba tuli mu kwogera oli mu kwanukula nze mukuddamu byayogera ati nze oba teyaddamu bye nayogera kwanza nayogera ebigambo bitono namugamba ave ku baana bwagaliza bufumbo kino kimuluma nemugamba kale si musiraamu kyagenda kujambadde ijaabu aye n'omulimu gwakola si nkyalina kwagena kigamba kino kino kimunyiiza nze ebigambo byange binakola ki naye ye byayogera ate naye suubira nti yinza ova mu mutwe gwe naye mbisuubira mu muntu omulala eyasoma kuba nze njagala nnyo omuntu bw'oba wasoma ngera ogamba bala tebaasoma njagala nnyo okozesa omutwe gwe gwawukane kwabo abataasoma bali tuba nnyo famire z'abantu ebitiibwa kino nkimugamba toddamu kwogera ku nsoma ya mwana wange toddamu kwogera ku famire yange bw'oba oyogera lumba nze Dankani direct va mu byekisiru kuba nensobola okulumba mumanye ekyokulumba n'ekyokwogera omumanyi waggulu wansi ne waggulu era n'ensula byonna ebibi ebimuliko n'ebirungi byonna mbimanyi n'ebibi byakoze mbimanyi kati omanyi nze bwentira omusajja oyo ntasiima ennyonyi ye yasooka Kenzo yagimulinyisa ng'amutunze ettaka eyasooka n'agitunda omutwalo gwali mutwalo ogwa $. Ne bamuwerako n'ennyonyi anti oli agiguze era nemuwa tiketi y'ennyonyi n'amusasula ssente ezo n'ebirala Kenzo mu kalulu ke tuvaamu 221 Kenzo alayire nti Kenzo teyamuwaayo ssente
Mukalulu kano? Bira abiri mugumu? Yazimuwa. Betuvaawo. Musho. Ze baakuba zino Eddie Kenzo Festival. Yes. Lord Eddie Kenzo Festival. Yazifuna mu sente abana tebasasula laga pipe wali. Gwefuna okudogera obuze kulaga pipe. Abana bonna baamukolimira. Tebasasula. Teyabawa sente. Yes. Nesho jasingo funa mu abantu. Yiraga pipe nga agitimbye n'agyetiika laga pipe namuleka n'akola. Teyamuwa sente. Nesa wazino nze mwunya kubanga avuma Kenzo. Mbu bafuna obutakkaanya. Nze omanyi lwaki Kenzo omuleka mu respect. Nze mutandika okupangisa ennyumba yange yasooka Kenzo yampa emitwe 14. Wakyogera twali naye face to face n'okijjutu 15. 15. Era bwe mba ntwala musuuzi oyo ninnyamukko nenzijjukira olunaku lwe yankolera ki ekirungi. Kati omuntu yenna mu bulamu nga tajjukira muntu yamukolerayo kirungi ne bwe kiba eki. That's why nange bwe mba njogera kujja ku bumuwamu kati katiibwa alina kye yennyongerako. Anti gwe woyogera ku Kenzo agamba ye yafunamu obutakkaanya ne Kenzo naawe n'ofunamu obutakkaanya ne Kenzo ng'okumanya gwe oli musajja wange w'omaliriza okuteesagana ne Kenzo obutakkaanyako ne buvaawo n'omulyamu ate gwe olwo n'oddamu n'okulagana ne Kenzo. Musuuza namulaba sali naawe twali babiri nina walaba nga nkukuta naye tetwavaawo ntuva fena ne tutama ntudda kituufu wekyali ninze bwe natuula ewaka nalowooza emitwe okujja ku Kenzo gyampe 14. 15. Ninsasula omuzigo ogwasooka e Kampala gwali gwa mutwalo gumu n'ekitundu. Yes. Omutwalo gumu n'ekitundu? Yali 28. Abantu kuva wala bulaadi. Kati bw'otuula mu nju n'oyesigamu bw'oti n'okirowoozaako ojjukirayo ekyo ekirungi ekimu. No kale osobola okujja n'omwogerako ebibi byakoze naye n'otamuyingira nnyo n'ojjukirayo ekirungi kyakoze ekimu ekiti. Nti singa mu buseera teyakikola singa osanga nakati wooli si wookola ki. Nga bali bakubanja emyezi mingi. Gumu kitundu paka ku mitwalo 15. Baali bamanja emitwalo gyali 10 mu 15. Nakuwa n'ez'okulya. Nampa emirala nsasula emyezi emirala. Lwaki nti nali nkuba essimu ku leediyo nasaba ennyimba za Kenzo z'abakulisa Evans baani nga kwenfuna ki naye koyitira naye nga omukulu ate ye ayagala enfuna yammwe agirinnyemu. Naye nga naye kituufu akimanyi nti abaana bwe twakubanga essimu nga tuli bulungi. Yakuteeka omugaati mu kamwa? Nali naawe yaguteekamu. Saazirabako sente. Nze muzeeyi nakati bwe tuba twogera naawe ne tufunamu obutakkaanya nze naawe nzijukirayo olunaku lwe twali ffembi. Waliwo ekirungi waliwo we twali wamu ne tufuna ekirungi. Nze nali mbanja kukanya na mukazi sobola kudda nzijukirayo olunaku lwe naliko mu budde obulungi n'omukazi oyo. Nzijukirayo olunaku nenga nti mukazi we waliwo akaseera ke twayitamu abameka? Ababiri. Era nze omukazi bwe twekyataba enemy wange. Onfuna? Mujjawo simuyeekera. Kati mukwano gwange ono naye no si enemy wange kyali nze mwagala. Kitegeera naye gwe ngenda kuwa ekyokulabirako buli muntu yanoonyeza Jacob Akalo tebakyakwatagana. Ebyaddala? Tebakyakwatagana. Buli eyali mu kalulu ako? Kiva ku ki? Muntu kwerowoozaako wekka nakulowooza mb'otuuse. Bw'onoonya ambasada wa Big Talent yali nnyo mu kalulu ako yabasula nayo. Ambasada? Saawa zino tebakwatagana. Piper yasula mu kalulu ennaku nga zonna zonna ali mu kalulu kimanyi kyakola ki? Nze gwayita omubi. Nze gwayita omubi atajjukira. Nali nasuuze waliwo siyeyo nga tuva mu ndongo ne ntuuka e Kampala nkeera kalulu ka Jacob nakeera essaawa 12 nensiba ku polling station nagivaako saa mmeka? Nze atalina kyemuyambye. Saa mmeka? 2. Ng'okuma kalulu ka boyo. Nze sirina kyenkola ki. Nze atalina kyemugasseeko. Nabeeranga mu shows nga ntayiza abantu obutacupula tiketi nga nze ndi ku mulyango naye nga sisasula. Sirina kyenkola ki. Kyemuyambye? Kyemugasseeko. Kati ng'oli baga nti abantu tebajjukira naye naye ajjukiremu tajjukira. Ebyaddala? Aganya okujjukira embeera gye wayitamu naye. Kati ssaawa zino bwe mba ntambula ye balowooza mbu Duncan biki erinnya nze sirya ku linnya lye. Nze ssaawa zino ne bwe mba ndya ku linnya ndya kulya mboozi mu kati. Ambu ayagala ku masannyalaze ge? Tayina ate kati nze kennyini musinga amasannyalaze.
nze musinga amasanyalaze era yagamba tuyingire ekibuga ku State Square balabani go basaba selfie kugwe naye ayinza okunsingamu abakazi ayinza okunsingamu abakazi ate ba businessman ntabayina abakazi abayina wekabanga competition ku bakazi ani asinga numbers awo mpanika sida mmwogera businessman awo seba nego manyi nawe wale je nkuita mu meeting n'ogamba Duncan eno ndesewa kati so nina ebintu byembasaga sanya otwewane batwejubisa nenze mukwano nga sina magasanze ge munonyako musayi gwo kenyine okimanyi nze sanne sogera kujjako wabula bwe mwajja okukola interview ne mugikola ne mugimaliriza omwana nankubira nantonde nagamba ne Duncan Yakobo namukola ki nembulira obulumi bw'omwana ku ki omutima omwana ngamba nze buli kimwe waffe naye buli brand yange bw'ogiseeterezaako ebisooto oba olina abantu abalaba olumi abasukka mu kunyama era mama wange lumu yambuuza nengamba naye omusajja ono wamukola ki nemugamba ekituufu mama nange simanyi kye nakola musajja ono kati otegeera nti ne mama omulumi ne muto wa kale omulumizza bangi bw'oba olumizza onteeka kyamugamba nze nenzija nenteesa ng'omuntu omulala bw'akola ki era singa naye njagala amasanzi nanze nga Jacobo kino nituwanyisiganya biki era ne leero siwanyisiganya bigambo nzizzeemu byeyakola ki yabadde nga gyayogera anti agenda kwanukula ate nabwe naalaba nnyanukudde nga ndabya nnyanukudde tebiri mu nsanja muleka nyinza obutamuddamu amumanyi tammanyi ye omumanyi nkiddamu tammanyi akumanyi mwabeeranga mu nategera mbu tayagaliza ne muwaako bye yeetaaga okulaba ne mujjako byenjagala bisigale nga byange nga bibyo mu yamukyama buli bw'olizuula nti muzeeyi takwagala omuwangako bitono ne weerekereza naye nze mumanyi mumanyi ayogere bitono tumalirize Duncan oyogedde ku kyakalulu mbu wavaayo n'ogamba mbu yabba akalulu nakigamba nti wali oba ne Duncan ne Dayas n'ogamba bw'ojja kwogera ajja kuleetera okwogera n'engeri gye yabbamu akalulu n'akubuuza so what essaawa zino biyambira waaba yakabba tetugenda mu kalulu tugenda mu kalulu manyi waliwo ebintu ebimu idi muganda wange oyo kyemmanyi nga wagamba nti ano munoonyako masanyalaze nayinza okuba anoonya masanyalaze kugwe ayinza okuba si kunze kubalala naye nga ayagala kutrendinga mukwagala okutrendinga tajjukira Kenzo tamuddamu Kalo yamuzira tamuddamu ne Kenzo yamuzira tamuddamu naye bw'omanyi Kenzo kuzira ntakuddamu nojja ne weererejja n'asirika nagasijja kwanukula nodda ku Kalo n'okuba Kalo ne Kalo n'asirika lwekyo ekintu okimanyi kati ate alina okunoonyayo amuddamu kati naye kyenda omukola bwenda bayogera byaki sijja muddamu ojja mwesonyiwa nga muleka oba Kalo kwe kunyiga nange n'atampita ku mukolo omukolo guno gwadde gwa kukyala wali okwanjula kati mu kwanjula okwo era ngamba Duncan ogenda kukola listi y'abakyala ebo tugenda nabo okuba mu kwanjula era muzeeyi kati oba olina okubaako lwaki tobaako muganda wange so mu mbeera yonna ngamba kyali wange omugamba ki sikulinaako buzibu era mu bulamu tubuka ewaka nenjukiramu akaseera ketukoze eki temwayitamu emabega fenna bwe tumaliriza akaseera ako naye nzijukirayo ebirungi byokoze eki gyakoledde naye ate ekinnumye ye tajjukira nze byenkoze eki yagaana okujjukira ebibyo ebyange byenkoze ye tabijjukira naye nze mukyamukisamu nze nzijukira byakoze eki gyakoledde nga si mu ssente wabula mu kunnyambako okunkyaza ku leediyo era yeebale omusiima olwekyo ye kunkyazaako kubeera kyakulembeza alina kyakulembeza byagamba kyakunkyaza naye nze ate byenkulaze byemuyambyeko byaki ya ssente kati saawa zino erinnya lyagamba ku ddinya Duncan erya leediyo erinnya lyafa saalifunamu nnyo naye kati ate lyentambulirako lya Mboozi mukati kati olwo ab'Emboozi mukati mwe bamuzeeyi ne Faruku sina tambula ku street nga nja nfukamidde babuuza kuba ebirungi ate byenfunye mu Mboozi mukati biitirivu bisinga okukyala ku leediyo bisinga emirundi 45
Shege kaiso nze nzijukira niye ekinsanyusiza yetajukira ati nali nkozese kinali mukoledde kitegeeza ebiseera ebisinga abantu otugabya guno togulina kumanya that's why nze muzeeyi mbeera naawe next one nti nyinza okuba nali nkuwaddeyo ekintu so kimu si bibiri ani gwali osanze nagamba Duncan yangambye yakuwadde kino nze yeeyogeza naye nina gwe nayoga nti muzeeyi namuwadde kati gwe lwaki bwompa oyagala nnyo buli omu amanye ng'ompadde ati so muganda we mba munoonyako masanyalaze tanziramu naye bw'aba ate yanoonyako nze masanyalaze anziremu akuddemu nze muzeeyi kino nkigamba si kyagwe nkya Katonda siina wantu walawe ngenda kukola interview anzira mu Uganda we naye mutima guno ansembayo mugamba ekintu kimu alongoose omutima gwe abeere kiriya byaddala kibulamu buli bookera ku makya ng'abantu botandise nabo embeera tomaliriza nabo kiba kibi nze togenda kuŋŋa nti buli muntu yali akola nijja kuba ye mukyamu wabeerawo ensonga nosanga abantu 20 nga bonna bakyamu sikirabanga ne baba baana be twakubanga nabo masimu mulimu abanyiivu si mulimu bonna takyalinawo n'omu kati oyinza kuba ne bewakolanga nabo ku leedi nabo babi maama gwe baba bakuwunda mu bbumba ki abantu okukyawa gwe omuntu omu kuba tekisoboka so ngamba waggulu ngamba mu pulogulaamu ya MM Media obagamba otya siriiwo okuyisaamu muganda wange maaso yeeyagadde enkola ki era mu bigambo bye nzizeemu temuli kyange wabula nzizeemu byakola naye mbadde nkubuuza yabyogera naye muwoningira mulimu kyeŋŋambu nze yakireese muwoningira mugamba famire zijje mu kintu kino bw'oba olina amagezi ng'otegeera nga bujjo byabuulirira abantu obabuulirira kuyiga nga tobabuulira olw'okuba nti wafuna omukisa ogobeera ku leediyo just kutambuza pulogulaamu naye nga kyekiri mu mutima gwo nga bw'okigamba abantu toddamu kwogera ku mutabani wange amwesonyiwa toddamu kuyingiza mu famire yange obuvunaanyizibwa bwange nze mmanyi bwe nkola ki wobukwasaganya nze muzeeyi gw'okimanyi nze nina n'abantu bennyambako ekituufu nze nina n'abaana kati balyako nga nze mbazzaayo ku ssomero bameka babiri nze mbazzaayo ku ssomero kitegera naye nze sobola kuddaawo nti bannaaye nina gwe nzaayo ku ssomero biba bibyo ntegeera nakatondawo nze mbadde nsaba nnyo muganda waffe akwesonyiwa andeke oba yagala kulumba akulumbe bibi talumba famire naye batunadda ku bya famire bino bijabamu biralamu tetunadda ku famire wano bingi byoleseeyo ku famire bwe tunadda ku famire tugenda kutyobooka tugenda kweweebuula ebyaddala famire tujja kweweebuula kati saagala njanya ekya famire akikole ki babalumba nnumba ati ne bw'aba alinayo ex wange gwamanyi oba mukyala wange gwamanyi tamuleeta mu kino kuba nenja kuleeta bingi byomanyi bemmala omuleeta mubulire n'obufumbo bw'abantu bwatabangu kati andika ati kino nze ndwina mubuulirako bubuulizi nemugaa nti akalo talina kukola bwati naye kati ate ye nandaga mbu annumba nze nga simulumbye asobola okumpamu ebina amaale kino kikola ki ekigweraawo naye yandaga mbu ate ansensera nnyo nze tebakulimba era tagezanga n'agamba nti amanyi nze muwaako kye neetaaga yamanyi tusinkane omulundi omulala mbadde ne Duncan mashallah tukomawo bwe tuba tukomyewo wano tuyinza obutadda kujjako atugana nyumya life yo birala entertainment ekyamazima ayinza n'okunziramu ne sikola ki notamuddamu wadi wano bw'oba oli ku pulogulaamu nga zino abatulaba wali be baawula mbu naye ono bwe yasoma amagezi gamuyamba tegamuyamba okyage ono ataasoma naye obutasoma bumuyambye butya onfuna kati awo walina okukola ki webalina abakamera bajajinga kati nze bwageza nanzira muyinza obutamuddamu ontegeera kubanga nyinza okwagala nnyo saa nnyo mulabisa kyali wange akyalina ebiruubirirwa bye ate mu bulamu waliwo ekintu kye bagamba nti musudda kusulwazi Kasipati yabadde ku kamera mubeere bulungi mweraba